era abategeera embeera nga wetambula abakyalimu ku magezi nga General Kayindo Otafire avuddeyo n'alabula gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni olw'ekikola kye yakoze olunaku olw'eggulo ng'ekugira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency bwe yamukugidde ng'emulemesa munnange okutuuka eri abantu be oba eri abawagizi bwe nti ekintu kino kyabadde kimenya mateeka era kino okukwatibwa nga yakatuuke bati ku Entebbe International Airport kiragira ddala nti Uganda temukyalimu ddembe, Uganda temukyalimu mbeera gye twandiyise nti bannansi balina okweyimirirawo ku ggwanga lyabwe. Era kino General Kayindo Otafire avumiridde nnyo ekikolwa ekyakoledda poliisi eky'okuwomba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olw'ejjo nga munnange yakakomawo mu ggwanga lya Uganda bwe bamuwambidde ku nnyonyi. Munnange nno abategeera bo bajja kugenda mu maaso nga basomesa Yoweri Kaguta Museveni bunaabubusiru bwe na mutabani we ne batategeera. Era Kayindo Otafire afulumizza ebbaluwa eyeetondera omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agifulumizza mu butongole. Kino nno kituwa ebyokuyiga bingi. Either kituwa nti gavumenti eno erabika erimu obukuukuuku obulala bwe tutanaba kutegeera oba nti gavumenti eno eyinza okuba nga eri mu kutya ki ekigenda akulira ekibiina ekya National Unity maaso n'okuba nga akwatibwa kubanga ye ebyokukwatibwa kwa Ayisize Buhabulwa byo byengedde kubanga kye nawuliddeko nti America amaze ofuna obujulizi obumala. ICC yafunye obujulizi obumala bulijjo bwe yeetaaga era bulijjo bwenoonya. So kakati kiri gye bali ogenda maaso n'okukola ensobi oba okendeeza ku ebyo bye bakola ne baleka munansi n'akola okusalawo okutuufu. Kayindo Otafire ye ebintu kino ayagala kivaamu ng'obudde bukyali naye bano ab'emputu ba Museveni abeefuula abategeera bo bakyagaanidde ddala balowooza nti kye bakola kitegeera nnyo. Balowooza nti bebakola bategeera nnyo n'okusinga gwe Munnayuganda n'okusinga gwe Munnansi oba n'okusinga omuntu yonna. Kale kwegamba embeera eyo ebaleetedde okubanga batiitiira naye ng'ate okutya kwabwe kwe kugenda okubasuula mu buzibu bwe bagenda okubeerawo nga bejjusa obulamu bwabwe bwonna. Kayindo Otafire yatandise okivaamu era avumiridde nnyo ekikolwa. Njagala nkuwe ku ddoboozi ly'omukulu Otafire nga agamba bannansi nti ali sorry nnyo ku kikolwa ekyakoleddwa olunaku olw'eggulo. Omukulu General Buhabulwa ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba abakutte Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga akatonnya bw'ati mu ggwanga nti kino kyabadde kimenya mateeka ate nga mu by'amazima nga oba omanya amateeka kino era kikolwa kyadde kimenya mateeka. Lwakuba Museveni munnange tayagala kubuulirirwa, tayagala kugambwako, tayagala kutangaazibwa. Kyekigenda omuleetera obuzibu n'otuuka okuva mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga buno mu mbeera embi. Museveni ayinza obitwala bino byakusaaga bino byakunyumya mbonyumya naye ng'ali mu kwetomera entaana ye emutwala ate ng'agenda bubi. Fe ababirabira waggulu tandise okubiraba. Otafire tweyanzize oba mwolabye nga mwakoze ekintu nga kyamu era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeetaaga okuba nga akomezebwa afuna okwetonda okw'enjawulo okuva gwe nga Minister of Security. Tukyebazizza nnyo. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Akulira ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakiguddeko olunaku lw'eggulo ab'ebyokwerinda bwe bamusikambudde nga kyajja atuuke bw'ati ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne bamukulubya ne bamutwala mu maka ge Magere nga tamaze na kuyita mu nteekateeka ntongole ez'ekitongole ekikkiriza abantu okuyingira n'okufuluma mu Uganda saako okumulemesa okwanirizibwa abawagizi be ekintu kyagamba nti kyatyobodde nnyo eddembe lye. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde ava okulambula abawagizi be mu nsi ez'ebweru. Poliisi yamulemesezza enteekateeka ze yabadde ategese ng'akomawo okuva ku lugendo lw'abaddeko nga kyaviiriddeko n'abamu ku bawagizi be nga bano basukka mu 300 okukwatibwa ab'ebyokwerinda omuli poliisi wamu n'aba-SFC n'abalala naddala mu bitundu bya Kampala ne Wakiso. Kino nno kyaleetedde ebimu ku bitebe by'ensi ez'ebweru gamba ng'ekya Norway okufulumya obubaka obulabula abantu b'ensi ezo abali kuno obutatambula lunaku lw'eggulo okwewala okugwa mu bizibu olw'obunkenke obwabaddewo anti bulijjo nali nkirabye eva ku mumwa gwa nsawo.
yense ya Amerika yafulumizaawo ekiwandiiko ekyenjawulo ekivumirira ebyokukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga Amerika egamba tikuno kulinnyirira ddembe ly'Abannayuganda okweyogerera wamu n'okukuŋŋaana n'okwaniriza abantu baabwe. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde minisita w'ensonga ez'omunda Meja General Severino Kayindo Otafire nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ye mwe yeebalizza ebitongole nti eby'ebyokwerinda olwakyayisa obukugu bwe byakozesezza okukkakanya embeera eyabaddewo. Minisita Severino Kayindo Otafire era yeetondedde nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti olw'okumulemesa enteekateeka ze yabadde akoze olunaku lw'eggulo. Obunkenke obubaddewo jeno obunkenke busanzeewa nga Bobi Wine akomawo tewabadde bunkenke awo kyekizibu ekiriwo obunkenke kati bulirudawa okujja omuntu ku kisaawe n'omutwala ewa awaka bunkenke ate abamu bagamba nti luli bwe bakwata Kyagulanyi atandikuolumu baafa kati Kyagulanyi ali mu maka ge teri muntu akuddwa wadde omuggo bakubyani bannamawulire nga bakubiddwa abantu bawulire babakubidde wa Kyagulanyi baba bakubidde munaka mugundi nga bakola effujjo nga bannamawulire bakola byosera biwulira nze mmanyi Kyagulanyi bamujja ku nnyonyi ne bamutwala omuka ewuwe abalala bode bakola effujjo sirabyeko nakagundi gwe bakubye omuggo sirabyeko ogunakagundi vaawo nkitewo abalala babadde bekyanga munaka mu tawuni abo polisi bakozeko nga ndoka amateeka bwegalagira kati obukenke bwoyogerako bulirudawo anti ababaka ba palamenti beewunyiza okutwala okujja Kyagulanyi ku nnyonyi n'omutwala ewuwe tuleme kufuna akajaga akatabanguko mu kibuga bunkenke anti lwaki bamulize tukera luli bwe bamukwata abantu 5 baafa so bw'owulira nti wagenda kubeerawo akacyankalayo kati singa bw'obadde mu ngato zange wandikoze eki anti omuleka nayita mu immigration process kirabika olwaleero omutwe wagulese waka n'ebino tebyongera okuswaza ggwanga nsubuga toddanga mutawaanya sagala abantu kufa poliisi ekoze ekibadde kisaanidde singa tone muntu girese neyiwa mu kibuga wandibadde omuntu agenda kisabwe bizinesi z'abantu mu tawuni bandikoze lwaki mwe mwagala emirembe gyammwe mugikozesa okulinyirira enyaanya n'obutungu n'enkagundi z'abantu ababulijjo abanaku sikikkiriza mwe mubeerawo nga mweyakala simanyi muyomba mukola biki leka omuntu wabulijjo ayisewo ennaku ye sobanga Kyagulanyi kunaka twalibinyira lwansize namwe kukola lwansi zammwe jjukira nti waliwo abalala bakozesa ekibuga ekyo kituufu naye nejja jeno sibwenkola kino ekikoleddwa mwe muli mu nnyonyi muli mu mabenzi muli ki mahotera amalungi mwambala amasuuti naye kino ekikoleddwa tekiswazizza eggwanga okuba nga kikoleddwa ku kisaawe ky'eggwanga ekyennyonyi okuswala n'abantu okufa ekisinga kinakyo kiki anti abantu okufa era bava mu ngeri gye mukuttemu nsonga oba temutegeera mwabatalumirwa nnaku omuntu wa bulijjo omuntu okumujja ku nnyonyi tamazina kuyita mu process nze sibaddeeyo anti byonna babikoledde ku orders zo orders zange zibadde nti ekibuga mulabe nti kiri ki omuntu wa bulijjo tebamulinnyirira mukuume emirembe mukuume obutebenkevu naye eddembe lya Kyagulanyi temukola ki temulityoboola anti kati yo poliisi ababadde mu operation oba bakoze ensobi njagala netondere Kyagulanyi oba okunyiziza mwami Kyagulanyi anetonde mwetondere naye abitegeera ekirimu amagezi kirudawo okutaasa obulamu bw'abantu oba ku nkozi yesinga mwami Kyagulanyi anti naye alina eddembe sokulinde naye gwe nsawanya sikutawaanya ekirimu amagezi oba gwe nsubuga olina amagezi abantu bagala kumanya ngamazinze njagala kumanya kwekweka mu bantu balirudawa Kyagulanyi atuusa waka abawagizi banti babakubye babakubiddewa bannamawulire babakubidde ku Entebbe abanamawulire ekikulu ekibaddewo luli Kyagulanyi bwe baamukwata abantu baafa naye nti baafa mbanze mbadde saagala omuntu wa Munnayuganda yenna okufa ate tekibaddewo mbadde saagala Munnayuganda yenna kukuba tiyagala kumuuli mbadde njagala ngobeeri w'emirembe
eddembe lya Kyagulanyi tuliseemu ekitiibwa temulutyoboola naye oba waliwo be kinyiiziza bannamawulire babakubiddeawo ku entebe abanamawulire ekikulu ekibaddewo luli Kyagulanyi bwe baamukwata abantu baafa naye nti baafa mbanze mbadde saagala omuntu wa Munnayuganda yenna okufa ate nekibaddewo mbadde saagala Munnayuganda yenna kukuba tiyagala kukuba oluyizi mbadde njagala engobeeri w'emirembe eddembe lya Kyagulanyi tuliseemu ekitiibwa temulutyoboola naye oba waliwo be kinyiiziza banange kambeetondere sijja kukiddira naye nze nga minisita w'obutebenkevu sijja kukkiriza okulinyirira eddembe lya Munnayuganda yenna jeno weetonze naye okwetonda kimala bannamawulire babakubiddeawo ku entebe abanamawulire ekikulu ekibaddewo luli Kyagulanyi bwe baamukwata abantu baafa naye nti baafa mbanze mbadde saagala omuntu wa Munnayuganda yenna okufa ate nekibaddewo mbadde saagala Munnayuganda yenna kukuba tiyagala kukuba oluyizi mbadde njagala engobeeri w'emirembe eddembe lya Kyagulanyi tuliseemu ekitiibwa temulutyoboola naye oba waliwo be kinyiiziza banange kambeetondere sijja kukiddira naye nze nga minisita w'obutebenkevu sijja kukkiriza okulinyirira eddembe lya Munnayuganda yenna jeno weetonze naye okwetonda kimala netonde nabo bwe kinyiiziza nkoze bubi kulaba nti ekibuga tekikoze eki bannamawulire babakubiddeawo ku entebe abanamawulire ekikulu ekibaddewo luli Kyagulanyi bwe baamukwata abantu baafa naye nti baafa mbanze mbadde saagala omuntu wa Munnayuganda yenna okufa ate nekibaddewo mbadde saagala Munnayuganda yenna kukuba tiyagala kukuba oluyizi mbadde njagala engobeeri w'emirembe eddembe lya Kyagulanyi tuliseemu ekitiibwa temulutyoboola naye oba waliwo be kinyiiziza banange kambeetondere sijja kukiddira naye nze nga minisita w'obutebenkevu sijja kukkiriza okulinyirira eddembe lya Munnayuganda yenna jeno weetonze naye okwetonda kimala netonde nabo bwe kinyiiziza nkoze bubi kulaba nti ekibuga tekikoze eki bannamawulire babakubiddeawo ku entebe abanamawulire ekikulu ekibaddewo luli Kyagulanyi bwe baamukwata abantu baafa naye nti baafa mbanze mbadde saagala omuntu wa Munnayuganda yenna okufa ate nekibaddewo mbadde saagala Munnayuganda yenna kukuba tiyagala kukuba oluyizi mbadde njagala engobeeri w'emirembe eddembe lya Kyagulanyi tuliseemu ekitiibwa temulutyoboola naye oba waliwo be kinyiiziza banange kambeetondere sijja kukiddira Otafire oyogedde bulungi byonna bakama abo babikoze naye akaseera kaabwe kagenda kutuuka bagenda kugenda bubi nga n'okusiibula tebasiibudde kubanga ensi bataddeko amaaso naye bakoze byonna bisigadde ku likodi tujja basomako tujja bawulira n'okuboogerako era tujja bategeera ani abadde abatuma ani abadde abakozesa ensobi lwaki badde bakola bwe batyo lwaki bakikoze batyo ebibuuzo biriba bingi gye bali oba ansa balizijjawa tetumanyi kubanga abakozesa ensobi ndabanga ali myaka gye egy'oluvannyuma naye akyagenda mu maaso n'obakozesa ensobi nabo ne bakkiriza bakozesebwa ensobi kaakati awo nno bwe baba nga bakkiriza nga bategeera bulungi kaseera kagenda ttuuka baanukule ansa zino zonna nga bannansi babatunuulidde oba nga bannansi babatadde mu kaguli nga babagamba lwaki wakola kino lwaki wakola bwoti so tutwala okulabula kwaffe eri buli muntu yenna akola ebintu ng'obikola olowooza nti gavumenti ekuwaana oba gavumenti ekwagala nnyo muganda wange gavumenti eyinza okuba ekuwaana gavumenti eyinza okuba ekwagala nnyo nga gwe okimanyi ekwagala era ogiwaana naye mu kaseera kali nga bakutte nga gwe omuntu gavumenti eyinza obutabaayo gy'obadde owaana so bintu byonna tubikole naye nga twegendereza ki ekigenda okuddako mu bulamu bwaffe maaso obw'abantu baffe naffe ng'abantu